Okay, tuli ku Uganda Lifestyle. Mwebale nnyo kubanga mutugobera kansubire muli bulungi mwena gye muli. Mwebale nnyo okulutukako olunaku lwa Christmas. I think lutuuse. Lutuukidde ddala omwaka guweddeko gubulako ennaku ezitakyasukka 5. Happy birthday to me. Nze njiyagaliza. Christmas happy birthday ya Emma. So buli azaliwa ne Emma, happy birthday to you. Kale, kakati katandikira no nyini straight away ku nsonga za cuts. Cuts okuva ennaku ezo luyalangirira nti ayina sirimu wali ku wave. Kyawawaza nnyo abantu bangi amatu era bigambo bade bitingana bitirivu nnyo. Muno muli mukwano gwe nnyo gwe bakola naye ku program ya After 5 amanyikiddwa nga Douglas avuddeyo n'abulirira n'agezaako kubanga kakanyembera n'okuwoyawoya abantu. Douglas avuddeyo n'agamba nti akatambike mulaba kasaasaana nga cuts yekyanga ayogera kino ayogera kiri akaaba oza pneumonia biki agati akatambiko tekali current oba tekali present. Akatambike mulaba ako kasaasaana ebbanga eriiseeko emabega. Douglas yavudde n'agamba nti obudde buno cuts embeera gy'alimu nnungi and ali very okay. Jukira cuts ayina show banga 28 gye bayita King of the Mic ku wave. So mvukulu n'avudde n'agamba nti ye nga Douglas bantu bangi bavudde ne bamubuuza ku bulamu bwa cuts olw'abeera bonna. Agamba nti ye nga ye ebyamanyi cuts bye bitonotono si bye bingi nnyo bigende wala. Amanyike ebulamu bwabwe gye bagattanga emirimu business babeeramu ebityo naye si bikwatagana bulwadde bwe. Naye agamba ekyamanyi obudde buno cuts mulamu okujjako emabegako yali mulwadde mukko. Era agamba nti yeebaza bonna basobola okuvayo ne bamubuuza ebibuuzo ne babako obubaka obw'amagezi n'obusaasire babadde babaweereza ayebaziza nnyo. Naye finally yeebaza family ya cuts esobodde okuba nga eyamba cuts okuba nga emutereeza obulamu abeere nga obulamu butambula. So n'agamba nti cuts ali fine, akatambi ke basaasaanya ako si katuufu. Kale kaali kabaddewo naye tekali current si kaleero. N'agamba nti bwe gutero guli. So omuvubuka kyaliwe ye mulamu ali okay.